bulimbi mwana wato obufumbo buweese ekitiibwa gwoba tokimanyi buuza akatalina mukyala n'atalina mwami olabe bw'atambula. Singa nkubalirawo kumanya ku bantu abatalina bakyala wandikakasizza n'olaba nti bwe baba batambula mu kkubo batambula beewaala bwala nti oba buli omu amanyi nti natuuka akaseera ak'okuwasa naye sinaawasa genda obuuze ku gundi. Mwebale kubeera nti muwuliriza omukuto gw'essiiko gwa 93.1 FM radio. Ennaku z'omwezi 11 mwezi tukyali mu Gwakutaano mwaka 2023. Era njagala mutegeeze nti gwali naffe ku Kibula Zemic Media tukwaniriza nate mu katundutundu kaffe oba mu kanyomero kaffe ak'ensonga z'amaka. Tubeerawo neno buli lwakuna nga togezeganya tusharinga ku nsonga ez'enjawulo. Era njagala nkutegeeze nti gwe tuula okkalire omanye nti ensonga z'amaka zamaze dde okubeera nti programu eggukawo neno ku mpewo. Nenjagala nkujjukize nti olunaku olw'Essande nga 14 wali eri ennakaloke wetugenda si nnakaloke ennamanyonyi wetugenda okubeera wetugenda osinkanira ffenna abakyala n'abaami. Kati gwayina omukyala jangu naye, gwayina omwami naawe omwami wo tomuleka. Ate gwe simanyi nawasa omukyala ate n'agenda ate naawe omukyala simanyi nze ebya family nze eby'omusajja byannema nenoba nenvaayo mu maka. Kati jangu omusajja yandibanga yali ow'ensobi jangu tumusalire omusango kw'olwo olunaku. Omanye nti gwe yali omutuufu naye bw'onoobeera eyo oyinza olowooza nti gwe yali omukyamu kumbe gwe yali omutuufu. Kati mujje tubeereyo olunaku olw'Essande ennaku z'omwezi nga 14. Ate kati naawe teweerabira ennaku z'omwezi nga 14 lwennyini olwo ku Ssande okwo kwennyini wanaabaawo wali eri fundraising ya Imam Mukote. Mikwano gya Imam Mukote. Tugende tumugulire emmotoka. Ate Imam bw'avuga ku mmoloka ng'evudde mu ntuuyozo. Lwaki? Kati obeera mukwano gwa Imam muteekereko 10 muteekereko 20 asobole okubeera nti afuna entambula eyangulize emirimu gyo. Nze muganda wamwe mutabani wamwe muzukulu wamwe musaakulu nagwere Amir namaze okubeera nti nyingira mu studio okubeera nti nkuteekateeka nakwanjulira nsonga ki olunaku lwaleero tugenda okubeera nti twogerako ne mukadde waffe mukulu Sekale Mamuza amaze okubeera nti ayingira. Osajja b'omupiira badde batucyanga awo ogamba nti musaakulu katuzanye ku mupiira leero katuzanye kuko ne tugamba mmwe ensonga z'amaka abantu amaka gagenda kufa. Nebagamba kale amaka gabanga gagenda kufa mutuule mu studio abantu mubajjukize. Kati olunaku lwaleero mukulu Sekale yamaze okubeera nti ayingira naye mukulu Sekale nga sinaba kwanjulira omulamu gwe tugenda okubeera nti twogerako. Olunaku lwaleero mbadde awo akawungeezi waliwo omukyala gwe njogeziganyiza naye. Bino mbikubuulira nga bwe yabiŋŋambye nti yabadde n'obuzibu. Omukyala bw'abeera olubuto agamba mbu ndi mulwadde oba bulwadde we batera okugamba mbu ndi mulwadde. Abadde n'olubuto ate ebizibu bulwadde. Abadde n'olubuto ng'ali wazito obuto lwa myezi nga 6 ku 7. Yagenda mu ddwaliro nga awuliranga ndooza yalaba omusaayi omungi ogumufuluma ogumuvaamu. Olwatuuka mu ddwaliro n'omugamba olubuto lwavuddemu. Okudda ewaka omwami namugamba nti wajjeemu omwana wange olubuto nti nze sobola beera naawe okuggyemu omwana wange. Naye ate ripooti y'abasawo nga ripooti yeggamba nti olubuto puresha yabadde waggulu n'ate nga temuli musujja nti puresha ate tuli munene
kiki ekyalinyisiza pressure ndozo okuinvestigatinga ne bakyalinga n'omukyala abagamba nti mbadde nina ebintawaanya nga nsonga nga biva ku mwami olubuto kwe kuvaamu kati omwami agamba nti bbe tosobola kubeera wano omukyala agamba nti bbe olubuto lwavuddemu lwa stress gw'obadde ondeetera kyakwe kumubuuza katamire omusajja amwesonyiwe mute oba nsigale nga ntuula nkuuma omwami wange atanjagala nkikolere ki naye olunaku olwaleero lwaki nkireese leero njagadde twogere emirundi egy'emabega ndowooza mwaka guwedde twayogera ku butabanguko mu maka gaffe njagala otuzzeeyoko emabega ki ekireeta obutabanguko mu maka tubadde twogerezeganya ne bannaffe waneeno betukola nabo waneeno kwa iyo nti ekisenge ng'ekisenge mu famire ng'amaka gawamu ebintu bingi bintu ddala ekisenge kicontributinga kitya ku ssanyu mu maka ate kicontributinga ddi obutabaamu mirembe mu maka ebintu byenjagadde tuseeko essira oba oli awo olunaku olwaleero abadde atalina ssuubi yanditereera mu maka ge eyabadde anobye n'addayo eyabadde agenda okugoba agamba nti nkusonyiye tuula ku lwakino tusanyusa okulaba n'okuwulizaako ku mpewo zaffe olunaku olwaleero buuza kumuwulizaawo naam abatuwuliriza balamusa n'ekiramuso ekisinga ekikuba ekyebbeeyi nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh. Twebaza Allah subhanahu wataala olutuwa obulamu ate n'atuwa obulamu nga ddala buli ku mulamwa kubanga buli lw'ozuukuka ng'okyagamba la ilaha illallah omanya oyina ekyebbeeyi kinene. Okay. Kati abasiraamu olw'okuba olumu tuba tetubeera nko mu mbeera ya butabeera basiraamu tuba tetubitegeera ebyo olabya ddala bintu by'obvious bya nomo. Kumbe ekintu ky'okuluŋŋama n'obeera omusiraamu ebeera feva nene. Wawulira bali Abannakenya be bakonvinsinze ne betta n'enjala mbu bagenza kusisinkana ki Katonda Yesu. Kati bakitegeeza nti omuntu osobola okubeera mu ddiini ng'abantu bakuzanyirazanyirako katemba nga bwe baagala oli najja n'abaggyako sente zammwe n'abatunzisa ebintu byammwe ng'agamba mwe enkomerero etuuse. Katonda watu akiraba ani agiranga muntu kati wamala ogiranga n'abalagira batunde ki ebintu byabwe naye ate sente tebazisigaza balina zireeta wuwe oba transport yalizitunda alizikozesa ki. Kati buli lw'obeera ng'oli ku kalima ya Allah eri kiriya teri agenda kubuzaabuza kugira nga naawe oyitidde butabeera serious naye ng'eddiini weeri ng'osobola okugiyiga oli ne bw'avaawo obeera omulabira kilomita 10 n'omugagwa essebo ebyo by'oliko osaaga togenda bindeeta oli kibbi so tasobola kusanga musiraamu ng'alimba abantu mbu bafiire mu muzikiti bagende mu jjana n'atabimanya alabiranga ebyo tebikwatagana na ddiini yejjaawulira so n'olwekyo kiba feva y'amaanyi nnyo tusaba Allah atukuumire ku busiraamu buno paka we tulifa sobola okubanga tumusisinkana mu mbeera ennungi pozi tusaasira nnyo mukyalo eyafunye miscarriage kigambo kibi nnyo ekyabakyala bambi okuwangaalira mu maka agatali mu mirembe kubanga amaka agatali mu mirembe usually gabeera worse than kumpi n'ewatali maka kubanga emirembe egyo gye yali enniya Allah gye yateesaawo obufumbo kubanga agamba nti wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kati sakina eyo ate yo si just mirembe kubanga emirembe tugiyita salaamu naye sakina
buba butebenkevu buli bwennyini nga buliko paati ey'omubiri ne paati y'omwoyo kubanga omuntu asobola okubeera awo nga omubiri ebweru olaba tegulina buzibu naye nga munda ate omwoyo guli mu taabu naye wano kyetuyita sakiina omwoyo gwennyini guba guteredde ne gutereerezaako n'omubiri gwagwo kyetunoonya mu bufumbo. Kati buli lwe tugendamu ate netutanga kufuna stress zitujjamu na mbuto ate awo oba olabira ddala nga buzibu bwine ate already wafunye dde ekizibu kiri ekyokuvamu ate ono eyakusitressinze ate afumbyewo omusango omulala nti wabijjemu saagala biki so tulina okwegendereza. Ekirungi leero tugenda kwogera ku bintu ebimu kubivaavaako obutabanguko obwo naddala wakati kubanga bwe tugamba ekisenge naye tuna twogera ku eyo connection ey'amaanyi wakati w'omwami n'omukyala. So ndowooza tugenda kuzijjayo ezo ezimu ku nsonga abamu za kubanoonyereza ze balabyeko tusobole okuba nga abantu tubajjukiza nti bannange omuntu yenna buli lw'obeera nga mu mbeera y'obufumbo manya nti oli ku ibaada. Kati ibaada tebeera just yakudda awo gwekkola by'oyagala. Ibaada kyeki? Ibaada kwe kutendeeza kwe kusinza Allah. Okusinza Allah tekutambulira ku gwe by'oyagala. Kutambulira nnyo ku bintu ye Allah by'ayagala kati gw'ofuba kwekuumira ku leero y'ebyo Allah by'ayagala ne biba olumu bibanga ebikunyigiriza. Kati for example gooza kyangu nnyo omuntu okuzuuka ku makya n'afuna wuzo n'ajja muzikiti n'asala fajiri eyo si byakweyagalira naye gooza abantu tebakikola n'avuga emyaka 10 nga talina fajiri gy'amiisinze naye bw'aba omuntu asobola okuvuga fajiri ezo za buli ku makya mu bugubi obwo nayita abamu bayita namunzikiza abamu bayita ne mu mbwa nzikira twawangalira nga kawe ku nnyumba za seeka mubajji mufuti wali wamanganga ku mazzi okugenda ku masjidi salaamu oyita walawo ennyumba awo simanyi bamuyita simanyi injiniya alina obwo obwabwe buli awo si bwabuvunaanyizibwa si busibe kati ng'oyitawo awo ng'oli ku risiki naye wallahi nga tugumiikiriza n'oyitawo buli lunaku era olumu olina okutambula n'effaalu yo kasojja n'effaalu nawo budduka tebudduka nakudduka obusirika busirisika so oyitawo n'effaalu naye bw'ojja nga togiina olaba bulabi akamu nga kakutabukidde nga buli kati akamu katabuka na buli bujja nga bukuba okugolera nga bukuzibwaliza obulamu era bwina bwe baali mwesanga effe nga ekintu kikubanja mu mutima n'ogamba akamusomereddwa okiraba so tugamba nti bw'aba omuntu asobola okugumiikiriza embeera emyaka n'emyaka kikugaana okugumiikiriza bino ebitintini by'osanze mu bufumbo kitegeeza nti aidha abantu tetukkiriza nti obufumbo buno ibaada oba tubizanyiramu buzanyizi ng'omuyizi bw'anajja ku yunivasite bamusasulidde ne fees n'agaana okusoma ng'ate banne abalala bali mu kukola ki bali mu kunoonya fees. Naam simanyi oba tutandike directly ku nsonga awo wennyini era we tulinze bibyo kati baganda bange ensonga y'obufumbo nga bwe tujogedde obufumbo obwo bw'olaba ibaada kuba kusinza Allah era yabutuwa n'atukyalenjinga tububeereko. Mu hijjatul wida Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga abuulirira abasiraamu omulundi ogwasembayo nga bonna bali wamu yababuulira ku kintu ky'obufumbo naye ate olaba yabuulirira ate basajja mainly ng'agamba nti mbawooninga bannange ku kintu ky'abakyala abo bemuwasa. Bwe yabawaako reference yagamba nti abakyala abo bakompanioni baffe abeesigwa era Allah yabateekako akazito batugondere kati nga kitegeeza nti nabo bennyini singa baagala bayinza okukucunya naawe obulamu ne bukuzibuwalira abalina ku bakyala abakamba babavuma n'obavuma ye ayinza okubuulira kubanga oyinza okuba oyinayo owuwo wadde n'ekitini n'okulaga obulazi nti anyiiza alaba nga akulya amaanyiza naye wawuwo bali bakaŋŋaŋa ng'akuvuma paka gwennyini oddukawo waka n'ogenda. Kati ye wono nabbi sama tugamba nti abantu bano abakyala Allah yabatuwa ate n'abagonza gye tuli kati era n'atuwooninga nti tubayise bulungi mu ngeri esinga obulungi. Dr. Abdul Hafiz alina series ze za fikihi w'obufumbo era yaleeta eyo aya eyawa ashiruhunna bil ma'ruf muwangaale nabo mu ngeri ekola ki
ebawe emirembe kategeeza kuti ng'omwami buli lw'osettinga apo amaka n'ogenda mu maka g'omulala n'oleeta omukyala n'omuteeka mu gago kitegeeza kati bufuuse buvunaanyizibwa bwo okumakinga kyo nti omuntu ono gwe wajja ewaabwe tasigala ng'ate alowooza kuddayo alabire eddala nga wano ate kumbi wafaananya ddala n'eri ewaabwe ngamba ibwe bubeera obuvunaanyizibwa bwo kiraba so mu bimu kubasomya embeera z'abantu mu bufumbo bye bajjayo ebireetera ddala katemba oyo esooka y'ensonga y'abantu okuba nga tebakwasaganya kwegamba communication kwe kuba nti oli ayogera n'owulira nawe n'oyogera n'awulira kati communication tujawulamu ebintu bibiri ekisooka Amiri abantu tulina okwemanyiza okunyumya n'abantu baffe okunyumya kitegeeza ki tinemutuula awo nemutanka okwogera emboozi nga bw'otuula ne mikwano gyo nze n'omukyala wange tunyumye munnange wawwa abantu abatakikola ng'ekyo kikola amawulire seeka kisoboka ekyo nze ne mukyala wange nga tutudde nemukuba olwali nemuseka kati eyo ye leve esookebwako mu communication nti omuntu gw'omanyiire okuba naye olwali kizibu okukayana naye kubanga naye muba mufunyeyo ebibasumbuwa era mubyogerako mu lwali luno lwe mwamanyiira obwongo mwabutraininga nti ono omuntu wange nkuba naye olwali so ne bwabeera nga wamunyiizizza era ajja mu mbeera ya lwali nagamba naye gaye gwe lwanyiizizza nga ne mukihandolingiraawo nga tewali ali stressed oba mwamanyiira okunyumya so tulina okukikola obulungi kati challenge olumu ebeerawo Amiri ajja n'atuukirira Ssekalema njagala mukyala wakuwasa nga agendeyo ewaabwe ng'aleeta omuwala kiwuno Amiri ye already ali stress ayagala kuwasa atunula ku muwala ng'alayika asobola okuyitawo ng'atwala ateeka mu nnyumba ye talina wadde na any connection na muwala ono tamanyi muwala biki byayagala kwogerako naki Amiri bw'atuuza omuwala waka tebasobola nakunyomya terina amanyi munne byayagala naga mukyala okiraba kati nga ne bwebateekawo mu ruumu beetunuira bwetunuyizibe bati ogira oba ne batandika kwebuuza gabuuzo gatagasa oba enkuba etonnya biki kati ebyo temusobola byebuuza muki nga muli bafumbo kuba buli lunaku mulina okufuna buli lunaku ogenda mubuuza enkuba oba etonnye ate owedde mwenna muwangaalira wamu kiraba kati obutanyumya kintu kibi nnyo kireeta kijjawo nti ne bwe munaatuuka okwogeraganya kati bwe mubeera nga mwe ebyamwe mwabifuula bya kampuni nga boss ne sekretary bwe banyumya kino kiriddawo bintu bya question na answer ogenda kudda saameka kwezi onaalya mere ki kati ebyo ebya kampuni ebyo bibi nnyo ti bwe mutuuka nga mu disagrees muyinako kye mutakwataganyeeko tewabeerawo wadde na mukwano mu discussion yeeyo bintu bibeera bya buli omu kujjayo maanyi ge nze nja kugoba kati ngobaera nange kati byemubeeramu mubifo kyokukola ebintu ebibagatta buli omu ajjayo bina kutiisa nakwawuka mu lunaku lwennyini lwe musoose okwogera ku kintu buli omu ajjayo ebisembayo ono asuubiza okugoba oli akkiriza bamugobe ajja kgenda ng'ate ono abadde ateesa buteesa kati in the end communication eyo buli lwebulawo definitely muba mugenda kusaanyawo obufumbo bwamwe kubanga ye shaitaani buli lwabalaba nga muli wamu ng'abafumbo kibe kimuluma kubanga alaba abantu abeekuumira mu kintu ekivaamu empeera ennyingi ate nga kibawonya fiita nnyingi nnyo mu dduniya kyekikyo tugambye nti tugirabanga emirimu emirungi Allah gy'ayagala ate shaitaani teyagaalako bintu Allah by'ayagala kati shaitaani alina okufuba obbaawula era mu hadithi emu entuufu ennyo batubuulira nti shaitaani buli lunaku ajja n'akola ki n'asesinga emirimu gy'abasajja be kubanga abutuma bushaitaani obutini bugende bubeeko emirimu gye bumukolera bukomewo bwe ripooti kati obumubudda na ripooti namusanze nemukozesa shiriki kati yafuusemu shiriki
kati awo shaitana asekamuko ne abalaba bya bulijjo omulala n'ayogera mazambe agalama ge yakoze naye gwawaana n'amuwa n'eccepe yabeera yayawudde abafumbo. Okumanya okwawula abafumbo kintu kinene nnyo mu mission za shaitani. Mugimu ku migaso gy'obulogo Allah gye yayogerako oba ebibye ebiva mu bulogo yaleeta yufarriqu bayina almar'i wa zawjihi. In fact kintu kyokka Allah kye yayogera mu aya eri mu suratul Bakara taba wa matatu shayatinu ala mulki Sulaiman yali ayogera obulogo bwe bwatandikira naye mu bimu ku bye yayogera abalogo be bayigiriza bannaabwe yensonga eyokola ki okwawula abafumbo kakitegeeza nti yemu ku programu enkulu nnyo eza shaitani. Naye buli lwe mubizannyiramu mwe ne mulowooza nti bineekola byokka tewali communication. Tugambye number 1 munyumye emboozi eya bulijjo. Ate munnange weewuunya osanga omuntu ng'agenda mu ttawuni eyo alina ekiduuka kati ng'abeera akuba olwali n'obuwala bw'akola nabo mu kiduuka naye ng'ate mukyala we tasobola kwogera naye. Tekankubiira olumu staff yali staff wano mu IU kati nga mukyala we yali asoma wano mukyala we atukokola internship muzaye n'alaba nga kyangu omukwala oketinga omukyala mu ofiisi ye mwaba akolera internship. Kati nze nange nali ntera okutuula mu ofiisi ekigangamba tunuulira nga tebwogerezeganya wadde kwangamiri ne bwobera tukkiriziganyizza nti ofiisi eyawukanako ku maka naye bwembeera nga mukyala wange gwe tukuba naye olwali ewaka kati tuzze mu ofiisi ddala tuyinza okulema okugenda mu maaso n'olwali lwaffe luli lwe twakomyeko ewaka togera tuyinza okwogera n'emirimu egitulema okukola awo tuli mu kkuba buki lwali. Kati ekintu ekyo gwe mukwano ogutandikirwako oyina okuyiga munno kyayagala okwogera era bwe mutanka okwogera mubaamu ne mufuna topics kubanga olumu osanga abaami ate nga bayitiriza okubeera masculine gayiye anyumya mipiira na Bobi Wine ne Katemba we ne Museveni kati ng'omukyala tali interested mu mipiira gyo ne Bobi Wine tabyetaaga kati mulina okufunayo ebintu ebisobola obbagatta akiraba kati buli lwe mubimala ne mubifuna kati olumu Allah baba basaasidde nga mwembu muli bantu baddaawa muntu mulowooza nnyo ku by'obusiraamu ate awo muba muwonye kubanga zo topics z'obusiraamu bukunkumuli buli kimu kitambula nemwogera ku society yokka gye muwangaalira yo tegwesa topics ate kati social media yajja amawulire ga buli kkala so mubeera musobola okufuna ebintu byabyemu kubaganyako ebirowoozo mulabira ddala ebintu ebino abaana baza bawonya bata kugamba nembeera nga buli lunaku mubeerako n'ekintu kyemukola ki kyemudiscussinga. Of course kati abasajja olumu twekwasa ekintu ky'emirimu kati ne tukireiminga mbu tetulina budde kati ate ekiro kiwulira nnyo mu bantu abafunyefunyeyo ku ssente kati oba beekonsolinga tisinse ssente agenda n'azikola neziwera n'azireeta tikatola asonyibbwa bino ebirala ng'ebyokuinteractinga n'omukyala sebo ezo ssente ezo z'oleeta kyekikulu ekyo seeka ezo ssente ezo teziina nnyo kyamaanyi kyezigasa muntu ng'amaze ozikozesa gwe bw'ozireeta awo n'azirya ozaba akyajjukira nti yalidde miliyoni emu yaba atunuulira omusajja ono atabeerawo ekyakyerabira kati biri abaabi balira mu bintu ebya bulijjo kale gwe ng'oli eri byewewana nabyo mbu byewakoze kati ng'olina okuyiiya tayimu gy'onaamalanga n'omukyalawo oyinza obutakikola daily kati fe abakola mu zi office tubeera ne routine sobeera osobola okumanya nti buli ssaawa mumba maliriza byenkola mbeeko n'emboozi etukuba n'omukyala wange kati ekyo ekintu kikulu nnyo abantu bakiyige kati unfortunately nakyo kirina challenge nti bwe mwatandika already family yammwe nga muli awo muli mu bya office weebuuza bibuuzo nabiddamu kati ate muyinza obutafuna nnyo bwangu okutandika mboozi naye kye tubagamba muyiiye engeri gye mutandikamu ki emboozi okumanya emboozi ennaku zino Allah yatuwanguyiza muyinza n'okutandikira ku buntu obuli kati nga ku TikTok for example
kati ojja kusanga nga gwe Amiri olina ka TikTok account olina ebikusesa ebikusanyusa n'omukyala naye alina ka TikTok account alinayo nayo ebimusanyusa kati musobola obbiraba awamu kubanga wo wangu okujja emboozi omuvubuka naye omuvubuka omu alina ka vidiyo ke yakola yakubira munne essimu actually yogera mu lockdown yakubira munne essimu n'amujjukiza nti ojjukira luli bwe twali mu kiraasi n'onvuma nti osobola okundiisa wali okalabyeko omwaka omulamba ne famire yange omwaka omulamba ojjukira nti kati mbadde mbuuza okyasobola okikola oba nedda kati tolanga ka vidiyo ngaako kugamba ne wobeera weetenda obutaseka okulaba omuntu agamba nti ayagala bamuliisa omwaka omulamba olw'okuba oli yabimuvuma mu primary kugamba kiba kibawaako starting point ne mutandikira mbamuko n'essanyu mu maka kati embeera eyo mumala ogizimba nga buli lunaku mufunayo aka moment kammwe ne musekako ne munyumya olumu ebiri serious ne mupulaningira maka kati weesanga nga singa wajjawo obutabanguko buno obuyingiddewo kibanguyira mangu okubwogerako mu ngeri nga si yakukaayana kubanga olidde mwamanyira exchange eyo ennyangu ekyo tukyemanyize ekyokubiri wano kyeboogerako balaga nti bw'oba ozze okwogera ku byo kubikunyiiza tobyogera mu foomu ya kuteeka musango ku muntu kubanga omuntu Allah yatukola nga tulina emotional defense system nti oli buli lwakuteekako omusango obwongo bwo bukugamba kwedifendinga kwenyonyolako so nga ate oli bwe yeewala okuteekako omusango olwo tatriggering eno defense system kati wano baleese example batugamba nti mu kifo ky'omukyalo okujja n'akugamba Amiri nti oli musajja munafu tolanga ogw'omusango era biyinza n'okunyiiza nti asobola okukigamba nti owange nze nina olumu mpulira bubi ng'emirimu gyonna ngikola tonnyambako pointi y'emu onaakola oli tamuyamba amazima gali nti ndi munafu naye kimukola bubi nga simuyambyeko kati Amiri bwe bamugamba nti oli kimukola bubi nga tayambye Amiri ajja kugenda mu moodi yakulwana nakkaaya n'ajja kugamba bambi okujja kutandika afumbire ekisajja ekinafu ekitasobola na kunnyamba mirimu naye buli lwakwakyuzinga nti oli munafu muli obusungu bujja buzzi amanyidde lwaki agamba ndi munafu ye yankuza biki so nga ate ye bwakugamba obugambi nti ayagala omuyambengako kiba kyangu ate awo kiba kyangu kati ne language awo tuba tulina okwera careful wano wonna baemphasizing language ya nze gwe yogera ku ebizibu ebiva mu neeyisa yange so si kugituuma linnya n'olintuuma oli mwenzi oli munafu oli mwavu oli mukopi ebyo kati ebyo bigira kwaka toyinza okusanga oli indeed afuna sente naye sente ze tayagala zigaba si kusaasaanya kono okusaasaanya azirabanga kwonoona kati omuntu ng'oyo ate tovaayo n'omugamba oli muki mukopi kati ogwo awo oba omutaddeko omusango munene agenda kutanka kwongerako bwongezi ku bukopi bwe naye ate oyinza omugamba nti kiba kirungi n'otuwaako ku nsimbi za kino na kino na kino kati oli n'abeera nga takirabidde mu ango ya kumuteekako musango naye akirabidde mu ango ya buzibu obubeerawo nga taleese ensimbi kati gwe mukyala nnyonnyola oba omwami kati gwe mukyala nnyonnyola nti owange tufuna obuzibu bw'amaanyi nnyo wano many times nga tulina esente ntini omwana ng'ayinza n'okulwala wano for example oli yalwadde nga tetulina wadde ekikumi era twabonyebonye nnyo wano kati gwe obeera onnyonnyola bizibu byavudde mu neeyisa y'ono omukopi wo nga tomutaddeeko musango era kati awo inda yene lumu muyina n'okubona kali akadiscussion amuyinza okudiscussinga nayo mbeera eyo ne kabajeti ka miscellaneous akayambako inkesi waguddewo bwa emergency kiba kimwanguyirako awo naye gwe bw'ovaayo n'omuteekako omusango nti mukopi kati ayinza okugamba kakulage kale obukopi wennyini original kubanga ayinza okuba adda akuwa
oba akameza nga tekamala bulungi kati gwe nojja n'omutuuma omukopi kati nakana akameza kenyini keyadde ataddewo n'asalawo akulage nti nako agenda kajjawo otegeere omukopi omutuufu kati alyoka akujjukize bulungi nti nali nkuwa n'ompita kino ngamba mukopi so kiraba so communication ya type eyo nkulu nnyo okubanga omuntu akozesa ebigambo ebitaliimu nnyo kukola ki bitaliimu kukakkanya muntu munne so eyo ye communication ndoza tujogeddeko ekimala point endala wano gye baleeta era nga indeed ntuufu ye point y'abarelatives bano abantu baffe naddala abantu b'omwami abantu b'omukyala tebatera nnyo okusumbuwa maka kubanga ndowooza omwami baba bamutya naye abantu b'omwami bamanyi okusumbuwa amaka ate batya njagadde tukozese kanene akakisa zujukiza omuwuliza n'ali mu tulaba ntuli mu kutunuulira biki ebivaako obutabanguko mu maka waliwo eyakatuuka eyakatwegattako essaawa eno ng'alaba awulira buwulizi kwogeriziganya communication simanyi kompyuta mu kopi tuli mu kutunuulira obutabanguko obuli mu maka mukulu Ssekkalema gwe tuli naye era kyova olaba abadde point gye tutuuseeko atugamba nti abantu ab'eŋŋanda mbadde ndowooza booloweta ate obwagazi mu famire abantu munnanga ab'eŋŋanda wano babaleeseeko ne baboogerako nga balaga nti ab'eŋŋanda ebyo of course bantu baffe era tulina obbawo ekitiibwa ne tubasaavinga naye bo bano ate actually batwenkarejinga utayitiriza nnyo kuwangaala nabo ab'eŋŋanda ab'omusajja ab'omukyala ab'omwami mainly wano be bali mu kwogerako kati for example sometimes osanga omusajja akuze nga balina connection nnyo ne maama we kati wano balaga nti wadde Allah yatugamba wakadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana so ekyo ensonga ya ihsana eri abakadde yonkulu weeri naye togikozesa ate kutuuka ku level ya kusaanyaawo ate makaago kubanga gwe oli suppose kusaavinga maamawo so si kuva ku buvunaanyizibwa obukakatako obw'okumaintaininga amakaago ge ng'ofiira ku ki ku maamawo maama nno waakiriko ye ayinako ne rights already Allah ze yatuwa naye oyinayo n'abana abooluganda just baganda bo naddala abawala abo bamanyi okusumbuwa omukyalo ono azze okufumba bamuzibuwaliza obulamu batandika okumunoonyaako obuntu obw'okwesibako n'okwekwasakwasa kati abantu abo olina obbafuga oba olina obbakontrolinga nirayo senaari emu omwami yawasa omukyala omukyala ne bafuna disagreement n'abantu b'omwami kati omwami ye amagezi ge yabasalira yabagamba bannange omukyala ono nze nagende waabwe nenkola ki nemujjayo kati kitegeeza nti wano mu maka wano nze alaayiwe yekka kati nange bwe nva wano nemba joyininga nti tumuteekeko omusango kitegeeza wano takyayinawo wadde na muntu we n'omu okiraba nange bwe kati nze aliwo ku lulwe ekyo kyennyini kati meaning gwamiri ne babe ne banaabeera nga actually ekintu kye boogera ku mukyala kituufu gw'ate era tojoyininga bali mu kumulwanyisa gw'olina kusigala ng'ogamba nedda nze omusala nja kwogera naye kyeka nga famire yonna temwagala ate famire atuuza kizibu nnyo famire okukyawa omuntu kintu kyangu nnyo amiri ajja n'ayogera bikyamu ku famire kati abamuwulirizaamu bo tebakebera nakebera ku investigate nga kola bamirioni beyagera ddala byebyo kubakwata bukazi story ya amiri nga bona bagikiririzaamu kati abo bona bakola omugigi mulamba gwe abantu bakyaye muntu omu naye nga bonna tosobola kugamba nti buli omwaka obuwulire story ye ng'eri separate nti oli yamukosezza nedda era bonna kati wano yavuma amiri buli omu ye story gyaleeta baavuma muntu omu naye bonna ye kesi gye beekwasa bakyaye omuntu ku famire enamba eri ku muntu omuntu lwokuba yavuma
just omuntu ate nga ne gwe baavuma era naye yali ayise ku leerwe nga atandise okumanyira omukyala naye najjayo kuwiponizezaaina kubanga jjukira abakyala baffe ennaku zino si bangu nnyo tojja kuva eri relative wa musajja olugezigezi lungi omukyala ajja kuyisa naye akwambalira ajja kuyisaamu kati n'olwekyo bw'amala okuyisaamu kati nojja n'olwopene wa Ssekalema kati Ssekalema ye obuvunaanyizibwa bwe bwakuyiiya ngeri omuzimu guno ogutawanya abantu gye gunaavaawo so si kujoyininga ba relatives be kujja kunenya mukyala kubanga yo omukyala bambi yava ewaabwe kati gweka gwalinawo sayidi for sure kati gwena kusigala ku sayidi ye wallahi kyetugamba mu busiraamu ekyokusigala ku sayidi y'omuntu let's imagine omukyala oyo yavumye omu ku babrother bo usually bavuma ba sisters okay yavumye omu ku ba sisters yamulangidde okulwawo okufumbirwa okutuula ku lujja kati oli byamulumye nnyo yaloopye neeno mukika kati gwe bakukunya kati gwena gamba bannange omukyala nja kwogera naye nti yenjogera naye sinungi nnyo wadde fact weri nti omuntu yaluddewo naye omuntu omuleka gwe tomanyi kikimulwisiza kati gwena kufuba kuteekawo olwo olutindo wakati waabo otherwise kati gwe naye bw'ogamba nze nja kugenda nange mugamba kati nawe n'oddayo ewaka nawe noonenya biki gwe olayika akamwako tokafuga biki kati omukyala avaamu n'alabamu nga abantu bonna bamukyaye ono yennyini yakola yamuleeta so nga ate gwe wetaaga kujoyininga bali gwe weetaaga just kuteekawo olutindo baliyogera nabo bulungi noono oyogere naye bulungi era obalage nti n'ekiri mu kubaawukanya nakyo kyennyini kintu kitono kiggwawo kati yeyo roolo yo ng'omuntu otherwise bw'onaasalawo ate odde sayidi ya mukyalawo mutabangule eno ba relatives bo ate nawo bijja kuviiramu ebizibu bingi nnyo kubanga jjukira abantu abo beetaaga kati ate so gwe olina kubeerawo neutral kati gwe imagine omuntu omusango oguguddewo wakati wa maama wo n'omukyala katulabye ddala katembo wawaggulu ennyo nga obaddala kyala amwetaaga maama amwetaaga awo n'ozannyawo awo nga bombi obasanyusizza n'oyiiya ngeri yakuteekawo olutindo olwo okubalaga nti bannange temunsika nti ŋŋende sayidi oba sayidi ekintu ekiguddewo indeed si kirungi naye buli omu alwane kubanga tujjawo kino ekitwawula otherwise bwe tunaakayana ku kino ekintu tujja kwesanga ng'ate buli omu akosebwa kubanga omukyala ayinza okugenda atoda yina abaana kati nawe otandika kunoonya kugamba buli omu naafuna obuzibu naye abuvudde just mu bantu kuba nti tebasobodde kukola ki kwogerezeganya so ba relatives tuba controlling okiraba so ebigambo ebyo ebibiri ebyo ndowooza biyinza otuwa ekyokutandikirako of course tusobola kwongerako wiiki ng'ejja naye kiba kirungi nyo tuwulira abantu bo kyeba yogera ku ekyo kubanga sofa tuwadde example ezimu naye oli ayinza okulagira ddala situation naawe n'olaba nga kati oyo oba yalikoze atya so kijja tuwa ekyokuyiga ate ekirala singa tuwuliriza ku bantu bo bye bafeesinga inshallah nga tetunagenda mukulu Ssekalema obadde onoonya ebyuma byewandikozeseza mu makaago mu faamu yo fa ab'Embale Valley Farm Machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozeseza mu makaago mu faamu kutandikawo bizinesi yo entonotono gamba ebyuma nga omuli obukola popokoni obwamanda n'amasanyalazi ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli maize bran n'ebisala essubi eryente tusange mu kibuga eky'Embale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road tusange ku namba y'essimu 0753499350 ku bantu ekyeŋŋanda kino kireese nze nenzijjukira muganda wange abantu ba mukyala baali babeera naye nnyo naye ye kyeyaŋŋamba mukyala of course yavaawo n'agenda oba yanoba n'akaaba n'agamba nti abantu b'omukyala wange be balemesezza munnaabwe obufumbo osuubira ab'eŋŋanda b'omukyala basobola okulemesa batya obufumbo ewange ye kyekimu nazina eŋŋanda ez'omusajja
kati abantu b'omusajja bayinza obutangwirwa kulemesa musajja bufumbo, naye abantu b'omukyala ate bangwirwa nnyo mulemesa obufumbo. Kati kiki bakola bo bajja buzina kutanga kumudiscouraginga na kumumala mu maanyi. Naye ono omusajja wo naye bannange leka TV era tewali wakiraba olugiraba gino kwabulirwe bajja ekijanjalo kyo n'akawunga weekiri kati nga bamugamba naye bannange ono omusajja wo bintu bya boarding school kati olaba omuntu oyo bagenda bamumalamu amaanyi nga buli saa bamuleetera ebibi ebiri waali. Ne bw'aba yeetenda okujja nga ddala mulina communication y'amaanyi avaamu n'alaba ng'alayika ali bantu watali batuufu. Abantu we bajja tebafuna ku mirembe. Buli saa babeerayo n'ekipya kye bazudde ekikyamu. Baba bali awo akadomola nawo mu ngalo tebakalaba. Okiraba kati abantu abo bavaamu ne bavaamu ne bamunyigiriza ne bamumalamu amaanyi. Tebamugamba kuvaayo. Kati naye babeera tebamugambye kuvaayo ebyo bagenda bayogerayogera. Bivaamu ne bimalamu amaanyi. Kati of course finally olwabatandika omuleetera idea y'okuvaawo bamujjukizajukize abasajja abali beta bayinza okufuna biki kuba omukyala ayinza okuba talina interested. Kati bano bebafuuka nga ba marketeers babalala. Omukyala olumu agenda okupimamu nga wano wayakate wali bulungi future alaba myaka 3 akyali mukalika lw'omubiri omusaala gwe gukyali gwe gumu bali nga batandika omusomera nti musajja wo noono kati nga bamuchallenging ne kati wamugwembuulira ojjukira lyo twali tusonda ssente z'embaga ya gundi gwe waleetawo ssente meka ate yaleeta kati nga teyaleeta wadde 1,200 kumpi ne kabajeti kawakate kamukkiriza wadde nakuleetayo 1,000 kati okirawo bwe batuuka nga ba points zonna ze baleeta zirabika entuufu. Kati omwaka omulala guzze abantu bakayitawo basatu baafa omukyala teyaziika lwaka transport kaaliwo. Kati omuntu ono avaamu n'alabira ddala nga wantu wano kasiwangu kusonga ate singa bano abantu tebaliwo muyimbirira nnyo ate yalibadde obwongo tebuli focused kwekyo. Kati yeye engeri obaoli abantu omukyala bayinza omumalamu amaanyi nga bano bamufacilitating okutuuka neyeetamwe wantu waali niwe wabeera nga ebizibu ddala ebiruusi binene nnyo naye omuntu bwakuyimbirira ekintu n'aleeta point eno era olwi n'aleeta point endala kyangu nnyo okubanga kitegeeza ab'eŋŋanda tekyandisanidde kubeera nti si kirungi bakyale munawe gyafumbira. Kati wano badiscouraging ekintu ekyo mu kusaidi zombi si bamulenzi si bamuwala tebaenkaraginga nnyo bantu abo okukyalakyala buso okujo nga balina program gye baliko kakutambo oyinza okuba nga muwangaala oba ne brother omukyalo omuto avaawe wonagana n'asoma kati abo biba biri mu official capacity so tebeera nnyo na buzibu naye bino bimuntu ali awo aida azze kubeerawo obubeezi kiba kibi nnyo kati asobola omufiina ddala fitina yennyini nga abanobye mu maka gaabwe bazze camping awe wo kati gwe imagine omunobi azze obudda mwewo kati oyede gwe yennyini obeera olaba nga contradiction ate gwe obuddamu oli eyadduse ewuwe kati nga naye atandika kuliiramu ono ebyamunobeza nakumwenkarenaye munnaye byebi akiraba so yeyengeri ng'ate ono byagumiddeko kananga onaalaba ndowooza nze ndi musire okubeera wano akati olumu olabira ddala nga recipe for disaster. So it's not good at all. Kirungi naye tetugamba nti abantu babe ku bantu baabwe tugamba maintaining a touch nga weeri naye abantu baabwe buli omu awanga eri mu bulamu bwe muyinza okukyala wansi ne waayo so si bino byakukamping awo. Of course culture zaawukana wawo culture ezimu bo buli ssaawa babeera wamu ndowooza oba be baswahili oba bo ebiseera ebisingira bw'oba oneetantala okubawasa toleeta ezo katemba zo mbu toyagala bantu ba mukyala
bajjira ddala ne batuula omusi babiri gu family gulamba gantu bodde wakaba jase oli asemberawo katono n'oyitawo kati olina okwegendereza so obeera nga obayingidde mbo wali babeera bewasizza bate wali problem buli omu byamanyiira ebyo oba naasula enjala oba naalyawo ki era bo babeera mu big family buli omu alyawo naye kati obaera nga ddala toli mu kalica eyo obeera ojja kwestressinga nnyo. Okay, tusemedde ddala mukulu Ssekalema okubeera nti oli naffe era naawe akyali naffe tukwebaza. Akadde kanene ojja kunzikiriza mbeere nti nzigulawo amasimu bw'oba gy'oli era ndaba gamaze dde okutandika n'okwaka naawe ali tugoberera ku Islamic Media oyinza osindika komenti yo naawe omusomo gunene weeyongere okubeera nti otwegattako ne contribution yo tuba tugirabira ddala gy'oba oweereza. Naye mwena abaliko abantu bafe abali mu kibuga eky'Embaale Masaka waliwo omusajja mukulu bamuyita Haruna ngamba nti emisomo gyaffe agigoberera naddala ku nsonga z'amaka tugoberera pozi ne programu ya kulu Haruna yaŋŋamba nti nsonga y'obusika abaako nnyo ng'atugoberera kuze 75 9 mabaze 737 twegatteko bw'oba gy'oli twogerezeganye. Wangi nkukutte wangi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naye amaloboozi gali wansi nnyo mukadde waffe. Omuwulira yennyabo. Amin. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Toyenze mukadde waffe wangi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale musaakulu masaaba. Yeso. Inshallah. Waliyo bano abakazi betuwasa yamusaakulu nyeteeka kasaati akwalitaba mukyala kagako timanyeka n'okyaseeyu oba omuzeko nyimbozi yosiza abo abakyala nabo tubeera nabo mu society. Nti omukyala nga yakola atya teeka kasanti yafumbirwa nga teeka kale iyo mu birowoozo bye era nga ekyeke wagambye ng'ogambyeko nti agenda agagamba okoze bulungi kati oyo omukyala oluusi oli mutiisamu omutiisamu aleme egenda kumbe ye byayagala nawe gisala okwenyusa nagambyeko waki ng'akubanja omugobe. Wangi IFM. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yese omukulu Saalonga Muzamatana abantu tiketi bazitutte abebudi twagala babeereyo bangi enamanyonyi kiwedde teesa. Yeso amin. Okiwulidde Amuza ekyokubiri nkibadde kitya
nti bwe nkusanga mu mbeera eno nze naawe be tetusobola kubeera wamu kitegeerekese. Okay, wanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Munajimo kutena saruke kireka. Yese omukulu Juma. Ngenzima businyi mwebale. Esa mwebale byonna. Yese bo. Nsaba n'abantu tujumbire n'amanyonyi tubeereyo Allah laakirize. Amina, nkulinze okulabako n'amanyonyi ssebo. Oba olina omukyala simanyi naye kinaatukola bulungi okulaba buli muntu ng'aze n'owa mukutteko mu ngalo bw'ati. IFM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kale baba Galianso Yusufu. Muliko ne mulike sawa eno. Musiba gwakyate baba. Sawallah basasire n'omugenzi amusasire. Jja kumulamwa. Alhamdulillah tweyanziza kumusomo okusanda oyida kubaayo. Ne mukyala Mariamu mutuleetere. Bajoli sembayo akadde kako tulaba kadduse. Naye kibuzo kya mukulu Hamza Matano. Alina ebibuzo bibiri. Bibiri? Kiringa kimu. Nkibadde kimu. Nakino ekyokusharinga ebizibu byawe. Nti abantu nga bazze mu LC okugonjoola ensonga zaabwe. Obuzibu bwe bubeerawo basookere ewaani mu famire ewa chairman LC wanu bagendewa. Mpozi nkirala nti nsonga ki eyinza okuvaako omusajja okuleka omukyala. Ndowooza kiri vice versa, omukyala n'omwana. Ndowooza naye ndakireeteddemu ango y'abantu ababeera awo ne batiisatiisaganyizibwa n'ebintu ebyenjawulo ebigenda obbaawula. Of course buli omu abeera ne kye bayita red line. Yes. For example nze ng'omuntu red line yange ya bwenzi. Ebirala byonna nina capacity ebyaccommodating naye obwenzi mbutiira ddala kubanga nze mu ngeri ate nze gye ntunuuliramu abakyala bange. Nze situnuulira nti omulimu gwange kubeerawo kumukuuma baleme mwenda kugundaba ng'ogwo mulimu gugwe. Nze ogwange kwekuuma nze ng'omuntu nakumulabirira. Kati eno paati y'abasajja abanaamunoonya bamusange bamwendeko obuvunaanyizibwa bwe bwe bumulema. Kati awo oyo mba nina okumuta kubanga kati anaagenda okugukola olede nze nesigenda kugukola kaye nenyini gwamulemi bamwenze katolanga yenze red line yange. Kati wawo ate abalala nga newawulira nti bamwenzeko emulundi 10 ate yitafaayaga kasita akyaliwa nanfumbira emmere kugamba ng'ate ye alina ate red line endala oba yagala akugoberewo nga talowooza nakulowooza gaano muwe emmere. Nga ye bwe wajja ewaka n'akebera nga tewali awo gwe naawe ogenderawo. Kati red lines ziba zaawukana. Naye buli lwe tuba tusettinga red lines of course apart from red lines ng'olidde okusiramuzi wagira kubanga nze mbeera ne red line yange nga yakwenda olidde okusira mbeera bwagigaana. Naye wawo red line nga ziri personal nnyo ng'omuntu tasaana nakugisettinga. Kati for example oli n'asettinga red line nga ye just yakumuteerayo mazzi gakunaaba. Bw'otagamuteerayo olwogenda ewammwe nze ogenda tobeerayo oba oyitiriza kugamba ekintu olwedde n'obusiramu bwennyini nga tekukiteeka na mukatala ompe emmere ng'onyimiriddeko kati newabeerayo abatayipu yetaaga munyimirirako nga tekuli fooko ogenda ewammwe. Kati obwo buredline obwo buli pasoni ennyo busi bulungi kubanga ekintu ekyo kyetunuuyire mu bunene bwakyo nti bwe tuba tugenda okuwasa tuyita abantu aba buli kkala ne bajja ne babeerawo okuwitnessinga. Kati gwe riiryo gwe olaba ng'abantu abo bonna osobola obabulira rizoni yeeyo ne bagigula
Mbote wakubye ngatto zange mwamaze wiki namba takubanga ati onyize mwawo kati wali abantu bonna gwe wayita lwe mwamwasa gola basinga oddamu no bayita no balira mu ndi reason olaba bayinza okuwagira tebayinza kati naawe setting a red lines oddala ng'oli serious omukyala ate n'ekirala nti ebyokutiisatiisa ennyo abantu nabyo si birungi. Okutiisatiisa bati kati omuntu alina red lines yes weziri naye ezo zeetaaga just communicating amuno nga umu ebiri nga mutandika obufumbo yo oli omukyala abazimanyi kati weetaaga buli ssaawa zimuyimbirira zeera n'omala okola kiranza ogenda zeera n'omala amubanga aziifu omupushinga kubikola asobola okugenda ayinza ogenda nakakolamuuko n'alaba alaba obaddala oli serious agenda kati naawe n'ogetinga sita akola omukyala wamusuubiza omuggo basinga akola ekintu ekyatakikoze kati ekyo kya red lines kyo tubeere careful tusetting red lines nga ddala nnene ng'era lolaa ne shariya nazo ezoogerako tuleme kubanga tuzannyira mu bufumbo nga tuleetamu just personal feelings nga ze tusetinze ng'ebintu ebireetawo okwawukana tubeere nga ekirala tulina okubeera careful n'engeri gye tuyisaamu ku red lines ezo. Omukyala bw'omugamba nti nze bw'ona agenda nga sikuwadde permission todda feeno mu shariya nga tubala talaka. Kati abamu babizanyiramu awo n'ending up ng'asazizaamu obufumbo omwoyo katemba okutiisatiisa togenda mugoba atoli mumutiisatiisa kati naye n'akugwamu ntosobola mugoba n'atandika obikola byennyini by'ogamaniza ezi red lines kati ending up nga waba obusiraamu bw'okiyogera nga ddala okitegeeza ovaamu n'okolaki ne babaleyo talaka emu. The next time naabikola talaka yokwe kati eddako nga ziwera esatu ng'oyina genda mu process ya talaka ddala fuulu so tulina okwegendereza ekyo. Yabuze ekibuzo ekirala oda ya abaffe nze tufunye obutakkaanya n'omukyala ndambinene ng'ebyokwegatta kubanga abasinga obungi abamanyi ku bintu by'obufumbo bakulaga nti equation ya stability mu bufumbo tukwata emirundi gye twegasse mu period twawulako emirundi gye tuyombye sikategedde ne mu wiiki twegasse omulundi gumu twayombye emirundi emeka 0 awo bufumbo buli stable naye twegasse omulundi gumu twayombye emirundi 2 kati awo tuba tulina negative wana kati awo buba butandise okubeera unstable. Mu mwezi twegasse emirundi 10 twayombye emirundi 2 awo oba okyali mu stability so wabeera connection nene nnyo mu stability wakati wa okwegatta nazino ennyombo ze mubeera nazo buli nnyombo lezisukka namba y'okwegatta kati oyinza okusanga abamu beegatta emirundi 10 ne bayomba 8 kati awo gwalaba olaba zifu bayomba buli ssaawa kumbe equation ekyabalansinga era gwawo gwe ow'omulundi ogumu n'ennyombo zammwe 2 mweningafu nga mwe mwawukanye nga bano ab'emirundi 8 bayomba ng'ate bo basigaddewo okiraba so equation eyo ekwatagana wakati w'okwegatta nokwalaki naye kati tutuuse mu mbeera twakayanye kati tutandise okunoonya wa ew'okujja stability kati ebiseera ebisinga families zino zangwirwa nnyo nga ziinayo omuntu waazo gwe batrustinga nga bamutwaliramu ango ya mukwano gwa famire kubanga ye ajja kujja nga mwembi abaagaliza musigale wamu ng'awulira peyini nti abantu be babadde amanya ate bagenda kwawukana babanga abalekawo ate ye kubanga ye friend waki wa famire kati omuntu oyo babanga ddala muntu wabuvunaanyizibwa ye ate kimwanguyira obbayunga kati olumu omuntu oyo ate osanga ng'abeera omu ku bazadde zenna mukwano gwange ekyanga kyange awo ne baawukana n'omukyala kati taata w'omukyala yali yetamanyi nakumanya mu baawukanye ebuyebuyizi kiboozi kyabwe nogayi baawukana mujje mundiiremu ebintu yammwe kati ne bamusomera awo nootakola bino oyitakola biri abagaba bannange bantu mwe mumazeemu n'amaanyi
bino ebintu ebyo bimwayawukaniddeko kweri ebyo ebintu temuli n'abasomera awo abantu abayitamu ebizibu byennyini ng'ebyo tebiri nabo bennyini baagenda okubangayo muddeyo era baavaawo awo nga bazzeeyo kufumba wakiraba kati meaning bwe mbeera n'omuntu oyo ng'asobola mwembyo babuulira ekintu ne mukkiriza bino eby'ebyobuyinza bo tebatera kubeera na kapasite eyunga kubanga jjukira bo basoma busomi mateeka banoonya anywa omukyamu kumbe ebintu by'obufumba tuba tetunoonya bunoonya ani mukyamu naani mutuufu mainly tuba tunoonya abantu bantu tubagatta tutya olaba mu sharia tebatukkiriza kulimba naye amiri bwe baba ng'olabyeyo ekintu ky'osobola okulimba ababiri bano baleme kwawukana ne sharia ekuta gwe imagine ekintu kyebateerako n'ezzambya eddene ennyo lijja n'omuntu mubakkiriza ne bamubalira mu bwononefu naye ne bakutoolikole nga banoonya omentaininga abantu bano nga bakyali bafumba okitegeeza nti issue nnene nnyo etuuka n'okufuula okulimba baluula nti kati kwe kituusa abantu bano kambalimbe kubanga olumu kati bakugamba okulimba for example gwe nojja n'ogamba Sekalemu ayagala okwawukana n'omukyala ogamba omukyala nno ye akyakwagala kumbe gwe tonena kwogera na mukyala yamutamadde omwami era nze mu bigambo bye kimu bibiri obeera owulira ng'ayogera ku ggwe naye gwe ate olinga azifu toli interested mu ye kati nga naawe ogenda eri omukyala ngamba omusajja nno buli ssaawa yabeera kumpi alogoota nagwe kagamba nze neewunya n'okuwunya nakyo ekibaawula kati bano ababiri bagenda okujja nga buli omu alowooza munne amwagala nnyo kubanga oli yamubbiddeko kati ogenda okwesanga nga baali badde batandikira mu kuyomba batandikira mu anga ate endala yakugezaako kuzzaawo kintu ogenda okwesanga biri badde bakayanakayana nga bakomyewo wakiraba so yembeera eyo nti tunoonye mainly muntu asobola otuyunga nga tutandikira ku bamikwano abatuliko fembi nga basobola okwogera ntuwuliriza abo be batandikirwako kwabo bwokebera aya eyogera ku nsonga eyo eya arbitration mu bufumbo Allah yateekamu ekintu kyenniya nti bwe mubeera nga mwagadde okuyungagana yalla ajja kukola ki ajja kubayunga kitegeeza nti nniya ze tujja nazo gwe bw'ojja nenniya just eri administrative oze buzikutula mu musango gw'abano olabe ekivaamu ojja kwesanga nga tosaavinze papaseeri so nga ate ono ajja nga ddala kimuluma okulanga abantu bano ate baawukana ate weesanga ng'asobola okusaavinga yenniya beta nga tetunnadduka nnyo mubali ab'obuyinza advantage y'ab'obuyinza olumu ebafuula abalungi ng'olwo ddala tulemeddwa nti ye ayinza okuba olede yalabye dda abantu abafaanana nammwe ng'era ayina bye yabagambye ne batereera kati nga yakagatta emigogo nga 10 egy'abantu abafaananako nammwe kati mwe mujjira n'emboozi yammwe ng'olede amanye ekyokubakolera kati ng'abamu wabwibudde totuula na musango gwawe waba onaagutuulamu awo wennyini olede bakyajinze dda bagenda kwawukanira awo kati gwe kyokola bagamba kikulu ndi bize kati mugenda kudda wiiki ejja kati etayimu gy'oba wasooka byadde ewaawe etayimu bakomerawo nga biri bye baadde banyize n'oluusi nga bennyini ne bagamba kyamaani byawedde kati ng'awawo abo boosaliraga amagezi g'okubawo obudde eyo naye eri part of solving nga gwe bonna abatuuzaawo nga bakyali charged buli omu akyajjukira bulungi emisango gya munne nga bagenda kwawukana kati gwe golina basalira amagezi gakubazaayo basooke beerabira emisango egyo oba naakomerawo ng'oli tajjukira na lunaku kiro baamuvuma tajjukira na bigambo kiwe baakozesa kati batuuka okuripooti nga gobugamba naye katola n'ebigambo byennyini tobijjukira kati avamu naye n'alaba ng'ekisango kyaleese tekizitowa bulungi kati ne batafaayo nnyo ku byakwawukana tusimye ndoza wenyini wetuba tusibulire inshallah tusaba Allah tuwe obulungi obuli mu nsonga yaffe ensonga y'obufumbo nsonga nkulu nnyo sobulire tufuna akadde akajyogerako ne twejjukanya ne tuyiye engeri y'okuwangaala nga tuli mu bufumbo ddala obulungi kiba kineema y'amaanyi okubewa Allah tumusaba obufumbo bwaffe ffenna buteekemu baraka abo abali muna stress abakenderezeeko abalina embeera ez'obwavu n'ebirala ebitabangula amaka abitujjirewo tusobole okuba nga tutuukiriza ibaada eyenkulu ennyo ey'obufumbo assalamu alaikum warahmatullahi waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatu atakumira mpeeraawo wennyini nange wenjagala mbasiibulire era mbasabire nti mungakkirize mwenna Allah
bagezesezza n'ebyo byenjawulo abagatte teri kiruma mukyala nga omwami amugobye aye teri kinakuwaza mukyala teri kinakuwaza mwami nga mukyala we amuleseewo. Kibi nnyo abantu abadde baagalana ababiri nga bugenza okukyenkeera nga buli omu ayogera ebigambo ebitakwatagana. So kibi nnyo era y'emu ku ibaada ennungi naye ate Allah gye yakkiriza naye ate nga tajagaliza muntu kubeera nti emutuukako. Mwena abakubye amasimu mwebale namwe abatugoberedde okuva ku ntandikwa paka essaawa eno tubasiimira ddala. Comments zammwe tuziraba era tubeebaliza ddala kyemukola kya ttendo. Mukyala Sawuya Hasaacha, Masaba Huseini, Saalongo Hamza Matano, Mukulu Juma ne Galianso Yusuf namwe abasingisa message mwebale. Awo wenyini tuddemu nate tusinkane mu programu ez'enjawulo. Musule bulungi mwerabe. Eno programu eba buli lwakuna okuva ku ssaawa 4 paka 5. Tuba neno nga twogezeganya ku nsonga ez'obufumbo oba ez'amaka. Leero tuba tutunuulira biki ebivaako ebireetera obutabanguko mu maka gaffe. Tutunudde ku nsonga 3 zokka omuli enjogerezeganya communication eyo mpozi ekyokubiri nti butya bw'oleeta ng'oyikwagala kugonjoola ensonga ebaddewo n'obunafu muntu bw'ayina. Seka atuwadde byakweberako bingi omuntu waba munafu mugamba ate ggwe ng'oli munafu nnyo tobaako n'engeri gy'oyogera nti n'engeri controllingamu abantu ab'eŋŋanda zaffe nti either bayinza okujja ne boonoona obufumbo oba ne babongerako nti kati abantu abo babanga bonna batuvuddeko gwe omwami oba omukyala tova mu munno. Seke bye badde atugamba naye atugambye nti omulundi omulala awo tunaatandikira. Musule bulungi mwerabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obadde onoonya ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu yo fa b'embaale vale farm machinery tukuleetedde ebyuma byewandikozesezza mu makaago mu faamu otandikawo bizinesi yo entonotono. Gamba ebyuma nga omuli obukola popokoni obwamanda n'amasanyalazi ne tubeera n'ebyuma ebisya kasooli maize bran n'ebisala essubi eryente. Tusange mu kibuga eky'Embaale wano ku industrial area ku roundabout egenda ku Lufula Bugwere Road. Tusange ku namba y'essimu 0759349350. Islamic Media. Qibla Islamic Media.